Omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia webale nnyo okutuwagira buli kaseera era tuli basiimu nnyo kubanga tulina abantu ab'enjawulo okuva ebweru w'eggwanga batera otukubirako ku masimu nammwe abatayekayo obudde ne mubeerako ebibuuzo bye muleeta ne mubeerako okuwabula kwe muwabula ne kiwabaawo ekiba kiteredde ekiba kigaanye okuba obulungi. Olunaku olwaleero ne leero nkomyewo nze Kizza Peter Spotlight News Media awamu ne Transmedia. Ekyenjawulo kye tuleese olwaleero tuli wano e Kawempe mu Kampala nga tulina ekitongole ekya Paradigm for Social Justice and Development kye tukyaliddeko olwaleero okumanya abakugu biki bye batutuusaako olunaku olwaleero era nga sinagenda wala nnyo kansooke nkuwe atweyanjulire olunaku olwaleero tusanyusa okulaba nnyabo. Omulabi wa Transmedia ne Spotlight News Media beetaaga okumanya ani olwaleero sooka obeeyanjulire yeggwani era otambudde tulyolese. Oyogera ne Hadija Nansuluga nakola n'ekitongole kya Paradigm for Social Justice and Development. Nga wagana ekisangibwa Kawempe nga ffe tuli kitongole kya wannakyewasiro. Oli wawulira Paradigm for Social Justice and Development ekitongole kino kiti asooka onnyonnyole omulabi wa Transmedia ne Spotlight ategeere ekitongole kino era kikola ki? Ekitongole kino kya Paradigm abantu abamu ekigambo Paradigm bawulira Paradise, Paradigma ekigambo kiri Paradigm for Social Justice and Development naye nga mufunze tukiyita PSD. So PSD kitongole kya wannakyewa nga ekigenderera kyayo kwe kulaba n'okulwanya nnyo okulaba nga tulina eggwanga omulimu obwenkanya nga temuli bwavu nga temulimu nabuvuyo naye nga mu mikolo gyaffe gyonna gye tukola tukulembeza abakyala tife abakyala be tukulembeza mu maaso okulaba nga eggwanga lino balikyusa nga liteeke mu nkola eyo gye twogeddeko temuli bwavu tulina obwenkanya tuli mu mirembe tuyegalira naye nga mukyala bwe tukola ki bwe tutaddeyo wali mu maaso. Omukyala ono gw'ogambye gwe mukulembeza ennyo gwe mutadde mu maaso muteeramu biki bye mumutunuzza ennyo bye mulaba byateekako amaanyi okukyusa eggwanga? Kati abakyala ekisookera ddala nti tweyongera obabangula bakulonze kakikopo bwa LC1 oduse mu lukiiko biki gwe nga gweomukyala weteekateeka otya n'otandika okunnyonnyola abaami n'abakyala batudde mu kakiiko ako nti ensonga yaffe yeeno etulumba ku kyalo kyaffe ky'e Kawempe era twagala tugitambuzewo tuti omukyala tukuteekateeka nti weba waliwo obutabanguko mu kitundu kyo gwe nga gweomukyala n'otadda mu kukulengeza nakutambuza byewalabye wali nakubiza wano okola otya okulaba abantu abo batereeza mubatereeza okubajjamu eŋŋambo n'olugambo nno lulungi kuba gweoyinza obutamanya ekifa wali nga naye kigenda kukosa naye luleeta ne lukutaasa naye tutwala bagamba tufe luno ogwere muyita olugambo tulukozesa tutya ate ne luba nga lugenda kulaakulanya ekitundu kyaffe kuba bwemba nawulidde wali nti waliwo omugagga ateekateeka agenda kusenda kino kyonna ekyalo nalumisa emboozi babadde balimyamu bakyeyamaani oba abagagga nabayiseeko nga babyogera nengenda netegeezaako omulala ate oyo omulala gwentegeezezaako yayimukirawo nalaba ekyokola kati twagala nti abakyala okuba nti information eno okukyala ebatuukako naye ate betuleka wansi wetutuuka mu byokuteesaganya tubalekayo ate nga information babakolaki bagimanyi weweerawo konna akatuuseewo mu bitundu byaffe ati kasi gakosa bakyala olabye wano Kawempe akalula Kawempe bwe banakuwa statistics z'abakyala abalonze n'abaami abakyala bagenda kuba batono lwaki olw'okuba wabeerawo engeri y'okutiisatiisa oyo okubeeramu n'okutya bajja kusigalayo eri bagambe singa bagenda kukibambulira kansigale enowa wendaba nti wali safe. So abakyala nti tubajjamu ekyo ekyokutya nti woba oyagala okukyusa ekintu kyonna naawe olina okolaki okuyimirira n'ovaayo tolinda mulala kolaki naye kati mubateekateeka mu nsonga ng'ezo z'oyogerako kubanga kati abasajja mu kaseera kano bo emitima gyakaluba kati singa ate n'oludda olw'abakyala betumanyi ab'emitima egibadde teginnakaluba nabo banaakaluba tekigenda kuleetawo obuzibu. Abakyala abaami ekibatabanya sikaluba ekitawanya abaami kwefuula basajjasajja kubeera ne oli olusajjasajja
nti ndi musajja kati mbeera musajja naye tekigenda okwefuula omukazi musajja si mukazi musajja kati kino kiva mu bwongo oba mu ntegeera y'omuntu nti olw'okuba nti watondebwa ng'oli musajja tekitegeeza weeyise mu ngeri eraga nti ndi muki musajja kuba teri muntu omu teri musajja yatondebwa namugamba omanyi katonda nakuteekako akatabo nti engeri gy'oli musajja bino byolina okukola obulamu bwobuki bwonna kasita okola kino weekiti nenafuuka mukazi tuli fenna nti ekimu n'abakyalo tubagamba nti teri waliwo ebyatondebwako nti omukyala yalina obikola ngaokuzaala ebyo nga lyoteeka nti omukyala yafuna ki olubuto tusobola kusanga musajja nti yafunye ki olubuto naye bwe tudda mu bino enneeyisa y'omuntu teri gwe bateekako kino nti omukyala yalina okukoza yalina okufumba ye bamuwa buwi awuliriza buwuliriza kati mu nsonga eyo n'abasajja tutandika okufumba n'okwoza kinajja ki ate kinajja kitya waliwo omusajja asobola okungamba nti ye yakifumba negana okujja kubanga mu nsonga zino nomanyi lwaki nkikubuuziza ebiseera ebisinga naddala mu ebitongole binakyewa buli ekivaayo essira lyakyo likiteeka ku mwana wa buwala n'omukyala mwana wa buwala n'omukyala naye nga nekyo tutalina kwerabira omukyala newoba walungiwa nga Mariya omukyala newoba wagaggawala nobeera nga gwasinga omukyala newoba wasoma nga buli kimu wamala ekigambo musajja kati ku mukyala obeera omwetaaga kati bwe mubeera nga wootunuulira nti buli ekijja kifa nnyo ku mukyala n'omwana ow'obuwala naye omwana ow'obulenzi n'omusajja ne basigala emabega kubanga nze ne bwonajja nga sengaawo oba maamawo yakutendeka omukazi atambula wati n'omukazi atambula wati naye nze omusajja nga siri mutendeke kitegeeza ate waka omusajja gwe mutwe embeera eno tegenda kubeera nti mwe be mutendeka mutendekera bwereere kakati ndagala mutegeeze muti tugambe nti abaana b'obulenzi n'abaami tuba tubalese mabega nedda ekigendererwa ky'okukulembeza omukyala tekitegeeza nti omwami tumulesebwa mabega tukulembeza mukyala lwaki mwamikiza njagala okirabe nti bwe baba waliwo olutalo gwe mwotunulira tv katunulira ensi ezirina entalo abeetika emigugu nga basenguka baba baki bakyala be basinga obungi nabaki n'abaana n'abasajja babaamu ab'obuvunanyizibwa nga wakigambye abaki naye ng'okusinga ddala babaki bakyala wotunuulira ewaka tunuulira amakanga omukyala anobye gasigala kyekimu okimanyi gasobola n'okufa anti oyingizawo omukyala ki omulala si kyekyo olw'okuba nti olaba ki buli omu yeetaaga ki wetaaga munne so tutunuulira nti omukyala kintu kikulu nnyo mu lino eggwanga omukyala abeezaawo famire wetunuulira amaka ye foundation ya buli kimu lwaki obola oba obuuza ogamba oyava maka gaani oyo mwana ngayisa oyo bani abamuzaala maka gaani ti amaka gano gwali obuzizaako omuntu nti oyava mu ggwanga ki fenna tubuuza maki maka gaani oyo oyo gyava olwaki nti gano amaka ge gakola omusingi wa buli kimu tye naye nga amaka gano okugumira wetaaga omukyala wetaaga ki omwami nagala otunuulire success ya amaka ng'omukyala yafudde omwami awangala bbanga ki eitha nga tannawasa oba nga tannafa otunuulire amaka ng'omusajja yafudde okimanyi omukyala oyo asobola okuwangala nataddamu kufumbirwa walala abaana nebaa omwami yafa abaana myaka 4 myaka 5 n'abakuza n'abeerawo naye omwami tutabisobola era batandika okugamba wano mu kuziika nti bannange salonga abaana salonga temukugaana kufuna mukyala mulala mumunoonyeze salonga asobole okuwangaala naye netuwira agamba namwandu bannange mumunoonyeze ekisajja ekirala lwaki nti fenna tetwagala tulaba obuvunanyizibwa n'obulungi bwaki bw'omukyala abambi bwano ffe mu nkola yaffe tetwagala kusasala mu maka so kyetukola wetuba tugenda kujja mu maka ago nga tugenda kusomesa mukyalawo era tujja kujja tukunnyonnyole na bulungi kyebugenda obayamba mwengaki nga famireyo nze sibaamu
kakati wetumala obangula ono omukyala tulina sessions mubeeramu abakyala n'abaami tulinamu nga baami bokka tulinamu n'abakyala ki bokka buli omu asobola okutegeera nsonga ki erumu abaami obambe tajja kuteeka mu lukumula mulimu n'abakyala mukyala w'omulala olengera nnyazaalawo ate eryawo asiza mu kyalo balabu onoobalaba olemera oleeta ki nsongayo naye tunaba nga tuli baami ffekka tasobola okuleeta ki nsongayo n'abakyala kyekimu kyagamba zibeeyo pita nkubenaegede binemi naye naba njogera byanga jalowooza njogera kuliye nedda lwaki titutunulira okutereeza si maka gokka amaka egaba matebengevu n'ekitundu kiba kitebengevu ojegereze nti eriyo amaka agasasika ne balwanira ku dduluka ne balwanira ku mulimu gye bakolera ne balwanira mu katale ne balwanira ku poliisi kwegamba ekitundu kyonna kyonna nakifuuka battlefield abantu bameka babiri olwokuba amaka gakoze eki gasasise so tutunulira nti ekigendererwa kyekino nti omukyala ali resilient nnyo nti embeera yonna emukuba afuba okulaba nga amaka gakola ki gabeerawo kati omukyala ono tumutegese tutya tumuyambyeko tutya tumuzibudde kutya amaaso afune opportunities amanye nti ntudde butuzi waka omwami kituufu tanzikiriza kukola naye nsobola otandika okulimira mu bikere wane ewaka nga sitambudde abantu ne bajja ne bakola ki ne babigula kati omwami muli okubanga omukyalawo takyatambula buli afiiriddwa okumusuzaako omudwaliro kuba talina byaki yakola abaana mwebateeka mu kisulo abeera wako obuzannyo bwonna bulabya bumazeeyo akulira bwonna akoze ki okooye omuto atandika okugamba abakyala balina engambo bakola biki lwaki omwa ayagala akole ki naye twatumutaddemu nti munnange bayisa olukiiko lw'ekyalo lwaki togenda n'owulira n'omanya ebikola ki ebifa mu kyalo biki ebagenda okwogerako mu kitundu kyo bwe banaleeta sente z'abakyala nga gavumenti ezireese bw'omwami n'owonaatula mu lukiiko togenda zifunamu mukyala era yagenda okola ki ozifunamu kati omukyala ono sente waba zifunire ezigenda kola ki kuyamba kati omukyala wemba simubangudde ne mugamba nti ebintu bino byenyiliremu tusente abaana azifuna atya eri abakyala balya school fees w'abaana ddala nga amaka gasasika taata aziweereza omukyala n'azirya lwaki tanategeera mugaso gwaki wakusomesa mwana naye kati mu puroguramu zammwe zino zemubeera nga mufuba nnyo okulaba nga mutereeza eggwanga nga temuli bwavu nga bamanyi ekirala ti nga temuli ntalo tikati wemba mutereeza ekintu ekyo abasajja nga bo olowooza si bakulu nnyo okubeera nga bakirimu kubanga buli nsonga ebiseera ebisinga yadde omukazi abakazi mumaliriza ensonga naate waliwo ensonga ezibeera zijuliridde omukazi nti kubanga nze nsobola okubeerawo noŋŋamba nti omukyala alina okukolawa ne bajja ne bakutendeka gwe ng'omukyala naye nange nembeera nga nze nina kubanga kati otunulya mulimu kalicazi ezimu nga bo bakimanyi omusajja omukazi wakatakola kitateesa kati noweesange nga gwe omukyala bakutendese bakugambye waka kino na kino na kino olina okikola bwekiti naye osanze omusajja ye gwe bakutendese ye tebamufuddeeko naye naye alina endowooza kitegeeza gwe kyogenda okuleeta omusajja asobola okukikuba ensonga eno mugenda gikola mutya okulaba nga ebintu ebyo byonna bitambulira wamu kakati abaami kyetusinga kati okola mu puroguramu zaffe zonna abaami tubayita naye abaami obuzibu bwe tusanze sijja kugamba nti kutu naye abaami beekuluntaza nti abasajja okubayita okujja mu lukiiko okujja mu musomo emisomo gyaffe ziba mpanvu naku 5 naku 3 saawa 2 saawa 1 nti omusajja omwami okuwa essaawa eyo kino tutandika banoonya tewaliwo abatuula ku ludo waliwo ababooda balina siteegi yaabwe kuba jjukira n'ebina ebibiina bye tusangamu abakyala kuba abakyala be babeera mu bibiina bya saving abasajja babeera mwera nabo baweereza kuweereza ssente tebatuulayo baterekerayo butegezi naye simanyi lwaki tebatuulayo tebabeerayo mu kuteesa babayiga kasente bayiga kasente anti kati mu kuyiga ssente ate beerabidde okuyigga okumanya kali bagezi kigoyinza okuwa abaami mu kikula abaami mu kikula nga kino balina okuba open
ne baba nga batuuse neeyisa yaabwe ne bakkiriza okunoonya okumanya, ne bakkiriza okubayigiriza, ne bakkiriza okweyongera okumanya nti omwami woba agambye nti kubaffe paradigm era tugamba tuli kitongole ky'abakyala naye tubayise abatuuze b'ekawempe abaami n'abakyala mujje tweyigirize ku nsonga z'ettaka n'obwira omwami ngaga awo bagambye ekitongole ky'abakyala naye ensonga z'ettaka tezisosola nti oba mukyala oba ki mwami erinnya ly'omukyala kigenda kukyapa lituulako n'eryomwami likola ki lituulako ne batuuka okusenda tebatunagamba ono mwami tetujja musenda fena batusenda ki so mulimu eno engeri y'entondo ati kati ebiseera ebisinga ffe abasajja twetwala nti tuli kitonde kifuzi oba kikulembeze kati buli bwe tuwulira atukulembera nga mukyala ebiseera ebisinga kitera okukola okukaluba mu bufuzi bwammwe obwo n'obukulembeze nabwe mwenyini mwefeeko teri n'omu yayaganya eyo bandi kwekolamu mulimu mukole ekibiina kyamu nakikola ku nsonga z'abaami naye n'ebitongole ebikoze nti ffe tukola ku nsonga z'abaami era nabo bawulira nga bagamba abaami tebajja ebiseera ebisinga ekisinga omalamu abaami amaanyi tutera okulaba tukola amawulire neweesanga nti omwami bamusazeeko obusajja olwo bakyogerako omukazi yakoze obi naye ogenda okulaba nga bajja nnyo okukisigamyaki omusajja naye gwe wuliza omukazi bamukubye buli kitongole kikolaki kivaayo kino kireesa abasajja abamu okukolaki okubeera nga beekyaye nti atuuka n'afuna obuzibu n'agamba ne we naagenda bajja kukolaki kubanga osanga emmeezi ezimu ojja kusanga nga emmeezi ezimu kati ojja mu kitongole nga wano ku paradise noweesanga nga nsanzeewo Hadija nja kwesanga Hadija ensonga zemuleetedde ye engeri gyali mukyala kitegeeza tayinza kufuna mukyala munne atera munyiiza mu relationship kuba ati bagigendamu era ajjasanga kitonde kisajja kyekikolaki kyekimunyiiza noweesanga nga ensonga z'omunnyonnyola ajja zisiigana n'eri ensonga eyali emutuuseeko noweesanga nga gweye ajja gitwala nga ogenda okumutuukako bwati ngolede yamaze dda n'okuwa ekibonerezo ekintu kino mugenda kitereeza mutya kakati ekyo ekintu kyoyogeddeko ekituufu kiri nti ffenna tukkiriza tuwadde mukyalo oba mwami tuddayo kiri nti ffenna tuli bantu ate byombi bitusobola okukola ki ffenna tusobola okusobera tife tuba tutunulira zino ensonga era saa zino abakyala bakola mu komiti basobola okubuulira nti essaawa zino tubuulirira abakyala yakoze waati omukyala yakoze waati lwaki nti tukkiriza era tukimanyi eri abaami abatulugunyizibwa nga batulugunya muki mukyala kuba ekigendererwa ffe kyetwagala mu community yaffe kujjawo ekyo kyakola ki kyatulugunyizibwa kino ekyokuba nti tukulembeza mukyala omukyala we tumukulembeza yaba aleetawo enkulaakulana mu ggwanga si kukola ki si kulityoboola oba kulireeta mu nsasagge nedda omukyala we tumukubiriza nti gwayina okuyambako bano abasobaganya si kunenya mwami si kunenya mukyala kubanze success stories enfunye ebiseera ebisinga abakyala be bali musomi n'omukyala yenyini naye masuwiti omukyala n'agamba nze nkubuulire nze nali muzibu angambako kimu nemuddiza nga nemumuluma negyakolera nemukuba nga naye muli akola ki akyewuliramu akimanyi ate omanye ekizibu abakyala kyemulina kasita omanya nti kino kisinga omwami ebiseera ebisinga kizibu obutakikulembeza olaba omukyala obuzibu bwe mulina oyinza osanga omukyala nze ninawo famire erimu gye nali nayo ng'omusajja alabiridde omukazi okumala emyaka ng'emeka ng'etaano omulimu ne gukyankalanamu omukazi yamuliisa ennaku ezi aba ali ku mmere alya n'amugamba owulidde enkoko etali ngule weewooma kuba ebiseera ebisinga abakyala kyomanyi nti gwakikola kitera okubeera biza emabega kyokoze eki kyozotambuliramu kati abakyala ngaabo mu mbeera ng'eyo n'abaami gye bali kati omukyala oli gwe badde nkugamba wabeera mu zino puroguramu zizaffe kuba tulina abakulembeze abakyala be twasomesa
bagenda basomesa abantu obulungi bw'okuuma emirembe mukikuuma mutya kati baatandika bino kwekuba simanya amusazeeko amatu amusazeeko ebitundu by'ekyama mwe mwenda mwe musobola kukola nti awo temusobola okuddukira so omukyalo oyo mwe yakifuna n'alaba n'obubi obulabe obuli mu kubanga olina obusuubu kaseera bikonde yakyuka agaba mu myaka gya 28 gy'afumbye yayitabangako na mirembe mu bufuubo naye okuva we yakyukabombi twabatuuza kuba ebiseesinga abakyala bebaleeta ensonga naye omukyala waleeta ensonga kati abakyala bano twabasomesa nti wendeeta ensonga kuza kulubedde nga tonabajjukula okwasookera baali bakwebatiba n'abakyala olulopa ensonga we bati Peter jakuwato basobera mwana biki tasosana kumanya kati bano tubasomeseza nti nga tonabakusala kwa kawala so aleta bulinnya ensonga ye ne bakubira mwena egwalope ne bakutuukirira naye ne basooka ne bakuliriza neki ne babuzako ku bannayibati bane ensonga zaano musoganyinkoki chairman batugamba bakutuukirirako ensonga ziyizitya kati bagenda okubatuuza nga bategedde ki ekigenda ki okimanya eri abantu abayomba ne bajja ne bakulokera nti ensonga etawanya yeeno naye ngaensonga ebatawanya ndala nga bagikweka kati ekitosobola kukimanya okutako ng'ogenze n'okolaki n'onoonyereza tubayigiriza okunoonyereza munakwegamba bakukume mutendese mubalaga nti oli wakuleetera ensonga nga tonagituulamu sooka ogisensere munda bw'ogenda okujja ng'omaze okutegeera ekituufu omukyala g'omukulembeze yatugamba nti omukyala yajja n'aloopera omukazi omusajja atalabirira baana yasuulawo nampamannya nga muwanikirawo ekibaluwa omusajja agenda okujja nga yesezaala wange okitegeera kiva kuki wagenda okuzituuzaamu naye nenyini nalaba omugaso gwaki gwokunoonyereza so ekyo tukibataddemu nti ng'ogyekere nga tonatuuka kyonna poliisi era saidi zombi baziyita naye bw'otunuulira abakulembeze ddala banna abakyala basigadde bakolaki gyebadukira so tubayigiriza nti tokuguma mangu ago mwami yakoze wati ojja kutuukayo ng'omukyala yakuba omwami oluyi n'afuluma mu lujja n'akaaba kwegamba kitegeeza mu kino ensonga gyendabye ntambuddeko nammwe mu bitundu ebisinga obungi twaliko emanze twaliko masuuliita twaliko namayinza tuze tutuula mu bifo ebimwawo naddala mu Wakiso mumukolera bizibu ki byemusinze okuzuula ebitawaanya ennyo abantu mu maka ne biviirako amaka okusasira ekisinga okutawaanya amaka okusasira communication empuliziganya abafumbo balina ekigambo kye bayita olusirika zinakwesonyiwa yakozewo atyo ate yakikoze alaba naye nga wogaa nti yakikoze alaba naye nyini tamayina kumanya ti kyeyakoze kyakunyiiziza nosanga maka nga omukyala yanyiiga naye nga n'omusajja paakati tamayina tikyanalowooza n'okulowooza oba alina kizibu naye nga gwe tomanyi nti nga wamunyiiza n'abandi kyekimu nosanga maka nga omwami toyogera n'omukyala tayogera naye nga bali mu nsirika omwami omusajja omukazi omukyala waba alina kyayagala agamba omwana we dedoola genda ogambe taatawo tebirina sango n'omukazi naga doola genda ogambe mamawo tetulya emmere nga bafunamu sente ewaka abaana nga emesenja empuliziganya kuba yababeerawo nti Peter olina kyokoze nekugamba nti omanyi Peter leero kyokoze tekinsanyusiza wankoze wati nowati omuntu akola ki akitegeera nakiwulira ayinza okutakitegeera naye aba akitegedde nti iratakola ki tabyagala nomanya nti ensonga eriki ngeeyo n'ekirala okuteeseganya temuli kuteeseganya mu maka abantu abasinga bagamba ekivako obutabanguko bwavu naye ekisinga okuvako obutabanguko abantu kubanga tebasobola kuteeseganya nti bw'omanyi obutabanguko obeerawo nga baana baddayo basomero
mu bagagga ne mu baavu. Omukyala agamba owange agenda Kings College. Omwami agamba owange asomera Kawempe. Kati obuzibu ne bujja. Onogenda basanga obubi babiri bakola ki? Bakola. Manyiyo omukyala omu mwana we bamusasulira buli Kawempe. N'agamba nze omwana owange asomera ku direct ekifo nakimufunidde. Mwami n'amugamba ssente z'ebuddu siziina. N'amugamba toleraliikirire ez'Ekawempe ze waleese zimpe. N'amugamba nayisasuddeyo dda. N'amugamba otetandika second term. N'agenda buddo n'amusasulira mu kikuzikizi ne sifa. N'amugamba kati ojja kuleetanga z'osobola ez'Ekawempe nze nkole ki? Ngatteeko. Naye ng'akikoze si mu mutima mulungi. Tewaliwo kuteesa nti ono yakitegeera luvannyuma nnyo nti omwana we bamufunidde ekifo ewa Ekawempe. Olutalo ne lukola ki? Ne lujja. Naye senga batula ne bateesa nti omanyi twandimututte eno olw'ensonga ABCD. Nono n'aleeta ki? Eyiye. Naye wabeera okusika omuguwa nkusinga. Kati olaba nga teri muntu ali asobola compromisinga. Nti bw'oba gwe tosobola kuseseetukako okuva mu kifo kyo. Noono aseseetuke buli omu nga luno olunkulu buli omu alaba w'amaanyi. Kitegeeza omufumo tegenda kola ki? Kutambula tugenda na kuwangaala. Buli kaseera mugenda kuba mukusika ki? Kusika mumuwa. Mukyala omu yagamba nti mune mu bufumu mulina okubeeramu omuntu nga ye musiru. Naye nga kye yali ategeeza tulina okubeera nga ebiseera ebimu otugala okompromisinga noweefiirizaako ak'olumu. N'okiraba n'okireka. N'oli n'aba nga ayagala kiri naye n'agamba buli ekyo naye njagala yakireka naye kakole ki? Kamuleke. Oba tujjukire twakulira wanjawulo. Abaatukuza banjawulo. Twesanze buki? Bukulu. Olaba n'omwana gwe bakuziza mama yamukuziza mufuukira ekizibu. Afunamu okuza obumwetoola. Ate mu abakulu n'abakulu. N'ekirala nti omwami n'omukyala buli omu aba asobola okuwa munne ekitiibwa ng'abakulu n'abakulu. Naye abaye mulina guno omusoyo omukyala namuwasa namusasula kati otandika omulabanga kawalako ng'okyovula osanga abakyala nga asobola okuwa omukazi lwaki tamuwa kiri kitiibwa nti ono mukulu muki mukulu munnaye yange nakola buli kimulabanja kyawe ojagalira nkituuna ojagalira nkikulaakulana omusajja atukano nga omukazi wali ojjano wajja nakaki bali mu myaka 30 okyamulangira teyajja nako neyandibadde yajja nako esaasino kaba kafakagwawo oba kaba kakula ddala gaggwawo so communication okuba nga tewali nteeseganya nakwogera okwo buno bwe buzibu tukolewe tuti oyogeddeko ku kyempuliziganya ensonga eyo ndaba nga nkulu n'ebiseera ebimu weesanga naddala ku sayidi ey'abakyala oluusi mulimu omukyala gw'oyinza osaa n'akola ensobi kyokka mu kukola ensobi nga tayagala mugambako eddoboozi asitule sagala kumanya sagala kola omuntu ng'oyo omusajja ayinza kumunnyonnyolamu kompeti kakati ate omwami ayinza olennyonnyola okwogera n'omuntu oyo lwaki olaba mu bulamu bwaffe ffenna Peter olinayo omuntu agamba nti Peter kola kino n'okikoleraku kati ffe mu bino ebintu by'okuba ng'abantu boogeziganya baddewo tunoonya nti Peter ani omuntu kigwawuliriramu buli omu amubuuliridde basiyero bana bapoliisi abakolaga ensonga z'amaka n'abaana bamubuulidde ewa probation n'abakyala buli omu amulemye ate nze ndi naye nti naye oliki oli naye kuba olina okuba nga olinayo nga waliwo embeera nga omukyala omwagala mu buzibu bwalina bwokakolaki amuze kuyomba nga byonna era ekikyankumya omukyala wange akola naye okuyomba kwemuno nti tunoonya tugamba muntu kigwawulirizaamu tubanaye waliwo sengaawo obweki oyo ye kasita amugamba kola kino akikola enteesaganya wesitezireera kuba tosobola kukyusa muntu era omuntu omubuulira n'omuyala tuulira ngaokoze ki ng'okooye naye buli muntu mu bulamu bwe alinayo omuntu bawuliriramu kuba nze omanyi mu Luganda tugamba nti ababiri babibirira abasatu basatuula kubanga ensonga z'omukwano zandibadde zeetaagamu omuntu owokusatu kubanga ebiseera ebisinga nti bwemba nakwano tuba twatta ekyama bameka babiri kitegeeza
twetegeera bwe tuyingizaamu omuntu owokusatu kiyinza okugonjoola ensonga. Anti kati bagamba two heads are better than one because bali babafuuse babiri naye ate bwemugamba omuntu wafumbira oba naawasa bafumba omuntu omu tegeeza era bafumba abali muntu omu kati olinga agamba nti nze ne mukyala wange twebalemu oli tuleete abewakubiri naye nga kiri nti waliwo nammwe bwe mulemererwa waliwo omuntu wabaneyo obuzibu nga yandiyagadde ayogereko n'omuntu atabamanyi asobola omubuulira oba ali muzibu batali oba ali mu nsobi oba tali mu nsobi nti bw'oyinza omunnyonnyola ng'alaba byaki bya bulijjo nga mwenna mwetaagayo omuntu ow'ebbali asobola okuba omutabaganya oba asobola okuba ne perspective oba ne ensonga engeri gyakirabamu ey'enjawulo. Ate nze nsuubira mu nsonga eyo tubeera nga ya bufumbo bwe tuba twandiduse twandiddukidde era mu bafumbo kubanga mulimu abamu noweesanga nga si mufumbo naate ng'omukyala naddala abakyala ayinza okuba nekyaliiwe nga mukyala naye nga yeeyombekera naye ng'ate ensonga zonna ye gwakola kiki naye nga si kweyombe waliwo omuntu abeera ng'abeera yekka naye nga tayingiranga mu bufumbo wabula nga ebintu abitegeera bulala naate oli n'omusanga ng'ate ye gwaddukirako ate ye oli obufumbo obwakola ki obwalema nga naye yavaayo kati abakyalo bawa magezi ki ku nsonga eyo. Kino eky'omuntu okuwa amagezi omuntu okuba n'entegeera ekintu talina sooka kiyitamu ati kino kyeŋŋambye ekyenjawulo ekiriwo waliwo omuntu ng'abeera yekka naye nga tagendangako muki bufumbo naate waliwo n'oli ng'obufumbo kubanga kati okugeza bassenga tulaba bassenga bangi nga bakulu bali mu myaka emikulu nga si bafumbo naye nga baavaayo naye nga ate weekanga mu be batuula mu nsonga zaki z'obufumbo. Ate eriyo omuntu omu nga ekintu akiyitamu n'afunamu kyakuyiga ensi ekuba obuswanyu n'ofunamu kyaki kyakuyiga n'ogamba nayiga kino nekino nekino lwaki obala okiyiga tokiddamu omuntu asobola okuyiga nakonkludinga ng'agamba naye olw'ensonga eyo nayiga kino nekino nekino nesobola kunekkiriza kino nekino kuba olaba obufumbo buno abantu ogaye muba bameka babiri naye ate nemwagala okutunuulira abantu ab'emabbali engeri gye badifayiningamu ki obufumbo nemwagala mukola ki ate okutambulirako naye senga obufumbo buno tusalawo ffe ng'ababiri netukkiriziganya nti fe obwaffe kugenda tambulawo ebuti nze omwami ngenda kusigalanga waka ng'ojja kukola nga mmwe temukirinaako obuzibu naye banaabogerera naye banaakola ki nga mmwe temukirinaako obuzibu obufuba omwe bojja kubeerawo naye olw'okuba nti tulina society engeri gye yadifayiningamu obufumbo ffenna twagala kweyisa ki bwe tutyo ekitasoboka ku bantu abaki abamu naye senga ffe tutuula ku lunaku lwe tusalawo nti tugenda kufuuka bafumbo weppa ne tukola constitution eyaffe ey'obufumbo kuba obufumbo gwe kusoma kwokka kwe bakuwa certificate nga tenaakusoma wali bakutikkira n'ogenda n'osoma kitegeeza ebigezo bigenda kuba biki bingi naye ffe nga ffe tutuula ne tuwandiika amateeka gaffe aganaafuga ki obufumbo byonna byonna bye tunaawulira byetulaba bali bwe bayeyisa tebijja tufaako kuba ffe tusanyusa mu bufumbo bwaffe okutambuza kiki bwetuti. Tweyanziza nnyo omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia tweyanziza nnyo mukyala Hadija naye obudde nga butukutte tujja kuzza okwongera okututtaanyizaamu awo kubanga oyogedde ku ky'obufumbo abasinga obufumbo bamanyi bulina formula nti kyennakopa ewa Hadija kisobola okukola ewa Kizza kyennakopa ewa Kizza kisobola okukola tujja kujja tumuleete tulabe baddala obufumbo bulina formula nti ntambula nakino okusobola okutambuza obwange erinnya nze Kizza Peter Mkulu Hadija soko osibule ku mulabi wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia bannange abatula mwenna tweyanziza mwebale era tuwakubiriza okweyongera nga mulaba emisomo nga gino ne tufunamu ekyokuyiga era neneebaza abakama baffe batuteekamu ssente aba UN Women aba WPHF Amplify Change ne Hivos. Tweyanziza nnyo omulabi waffe wa Spotlight News Media sharinga akatambi kano katuuke ku oyo gw'osuubira gwe wandiyagadde naye agabane ku bubaka ng'obwo
ate naawe alina ensonga ze ez'enjawulo osobola okuzitusindikira nga bulijjo mutera okukikola ne tuzza mukyala Hadija okwongera okuttaanya ku nsonga ezo ze mbeera mubuuzizza. Nze Kiza Peter, bye bye, sigala ng'otuwagira.